okitegeera tegeza tuli wa senga wano nabo omunju ye senga yatwala amawulire wa taata okitegeera wae mwana asazeewo ennaku z'omwezi bwezi tibasaba kujja ate ne taata naye n'ategeezaako abantu baabo omunju wabo ne ebintu bya showbiz bino sikulimba bikome bijjiramu ebizibu bingi ba ex bonna tujjira omwo anti tulutegeera buli omu kandi abo banafumbayo nkugambye nange kenyini ex yantwalako kati singa nali wa mutima mubi kitegeera nejanjawaza mu kidala n'okumba akalulu gosinga n'okuyisaamu naye ng'omutima ogamba naye okitegeera kale yandibadde nsi kitegeera kati bw'osanga omuntu ow'omutima omuzibu ebirabo ffe twasibye okitegeera twejaga wano olwejaga ffe tusibe ebirabo mazima n'otwala ewa munno mazima naye nga naawe kutima ngano bwonkubako nekkamba kyokka oli wali ggwe mukuba ku budde n'obwonkulimu oli bazibu nnyo basajja muleese ebizibu ebyo kamba buwulire togamba basajja bokka tulabyeko abaana abawala ng'akimanyi okwanjula kwanca naye nga asuze wa ex we naye ng'akimanyi nkya kwanjula kwanca yasuubira nti onaamwagaliza nnyo obufumbo bwe naye oba tutegeera bulungi ye kati mbuuza nze bwe bali bantwala nali ntegeera bulungi oba nali ntegeera sibitegeera nali nno nayo ki nange bantwala nga tebanyumiriza bugaye bantwala naba tubatute ate mubasiga nti muli kweyaga nti oba muli kwena naye kati ki ekikutwala yeeri kati nange nkyebuuza kati naye buli kintu omala kiyitamu nendabanga nali mubi nnyo omwami yali agenda kwanjula naye naakuyita waaye ngenda kwanjula ennaku z'omwezi bwezi tiweetegeke omperekereko kati n'otuula wano kati naawe gomesi n'ogiyiya bubi nnyo eneenyumira omukolo okitegeera kati obudde bwonna bw'otwala yagikugulira oba gwe ogyeyiiza oluusi muba temukyali mu nkolagana ye ex ono ye lwaki twesibako ba ex bano oli wamwagala nnyo naye tugifuula empalana ate oluusi naye tabamu kati watuula wano kumpi naye oba watuulako wala anti kati yemanya musooka ne mutuule kati mukusooka mukutuula tebannamunoonyaayo mubeera ku tebo wamu wano muli bazibu olali mukusibwa mubeera munyumira omukolo ano otaddemu ssente mulabye mukolo ogulaye naye muli akasajja tekaliyo kisinziira omuntu naye nze tekaliyo ku oluusi nawe oluusi oba wamuvinga on mukagamba nawe bakubira eyo eccupa ku gundi ewako ddayo oyugira ki kuba oluusi nawe oba wamuvinga on kati ate n'ova eno bwate tulina omukolo kati ate tuli babi nnyo kati ne tutuula ku mmeeza wano kati senga wajjira amugyeyo amuzze wali mu maaso kakale bambi bamututte naye kati bw'aba muntu wa mutima mubi nze nakiraba nga omuntu bw'aba wa mutima mubi okitegeera nalyoka bamugyeyo akalulu kugambye ne mu vidiyo omugole n'abuuza mulamu ani oyo eyakubanga nti oyo mulamu gwe tomumanyire Masaka ekyo muli babi nnyo Kumukutu kwe tuli Tonaz Media mwebale nnyo abalabe baffe abekuumira ku mukutu guno kyakabi mwebale okusubscribinga sharinga n'okukomentinga mmanya nga bulijjo Tonaz program gye mumanyi obulungi ebiwoobe mu nsi y'omukwano leero tulina omugenyi waffe nja mumusaba ababuuzeeko abeeyanjulire ate lukoye basebo abatulaba basebo ne bannyabo mwasuze mutya mwasiibye mutya mwebale kwekuumira ku Tonaz Media erinnya lyange nze Namuli Stefania okay neddira Nkima ndi mukatuliki ndi mukatuliki wali wakeeyogerera n'oba toyogedde ndi mukatuliki esebo okay esebo awo nno tujja kuba tutambula mpola mpola nga tulaba ebintu bwe bitambula nga programu yaffe bwegamba ebiwoobe mu nsi y'omukwano
atubuulire yabiraba atya ye kiri kitya awo nno tutambule mpola mpola. Gwe naali eyo ng'ofunamu ekyokuyiga sikulaba bulabi. Era tukwebaza okubeera nga weekuumira ku mukutu. Namuli Margaret Stefania. Amanyimu erinnya Luzungu bulala. Mu Luganda Stefania. Omusajja yabeera Steven oba Stefano. Omukyala abeera Stefania. Mu Luzungu Stephanie, Stefania, Steffi. Watugambe Steffi. Eryanguwa. Okay. Tujja kuba tutambula mpola mpola. Gwe embeera ogiraba otya? Tujja tutambulira awo mu ebiwoobe mu nsi y'omukwano. Gwe embeera ogiraba otya? Omukwano gwe wo kiri kitya? Eyo gy'otambulira mu kereziya kiri kitya? Olina obukulembeze oba kuba ku parish ku kisomesa ku kabondo? Sirina bukulembeze. Okay. Sirina bukulembeze. Okay. Ninga mwendi mu kereziya. Okay. Mwendi. Naye obiraba otya? Tebiri bulungi. Mu community w'obeera? Yonna gy'obeera? Tebiri bulungi. Olina obuweereza bwonna bw'okukola mu kereziya? Mpozi obuweereza? Nsoma amasomo. Nsoma amasomo mu kereziya. Okay. Nsoma ekigambo kya Mukama. Esebo. Kikulu nnyo era nabona obuweereza. Gwe ebintu by'omukwano w'otambulira obiraba otya? Olaba otya? Abantu babikutte batya? Naddala abavubuka kubanga emiti emito. Bw'okiraba otya eyo gy'otambulira? Tekiri bulungi. Tekiri bulungi. Tubiraba, tubiwulira. Olira batiŋŋanye. Ono bamusibye. Bingi. Lwa mukwano, ng'ensonga yonna eva ku mukwano. Olowooza kiki ekireese ekyo? Ekikireese? Kati bwe tugamba ku mulembe guno gwe tulimu. Bino.com, amasimu, enzungu zaffe zino, nze ndi wa luzungu nnyo tombuulira. Abaasoma. Kati ebyo byonna bwe tubigatta. Bireese obuzibu. Naddala ng'oggyeko amasimu ne omulembe guno gwa .com. Olowooza bajjajjaffe bamama waffe baakikolanga batya? Kubera nga bakuuma obufumbo myaka 5, baselebratinga myaka 5, myaka 10, 75. Olowooza baakikolanga batya? Nze kyenyinza okulowooza kyasinziira n'enkuza gye baabakuzaamu. Akafansonyi. Omuntu buli wotaba n'akafansonyi. Oba ng'olinayo oyo gw'oswalira. Olimitingibwa ebintu ebimu. Okakkana nga mugenze mutambula. Okakkana senga ye yanfunira omwami ono. Senga amala kwetegereza omuntu oyo. Kati ofuna akafansonyi eri senga ono. Anaawulira atya? Ate ne senga agenda okukwasaganya n'omuntu oyo nga naye akuteeseteese ng'akwesize. Kati n'ogamba ebigambo byonna bye yaŋŋamba ne senga bwe mulabye atambula n'alabika ntya? Omuntu buli w'obulwa akafansonyi bingi bibaawo. So ng'ate n'ekirala oba otya n'omwami agamba senga n'agamba atya? Kamuyite ensonga zino azikole ki? Kati naye alina akafansonyi alina gw'aswalira. Naye kati egwa kati tombuulira. Tuteekamu n'ebirala ffe abavubuka b'ennaku zino. Yanzaala, bingi kati. Naye nga kiva mu kutukuza nga tewali kafansonyi. Senga naye bufumbo bwalema nkooya. Nga ne senga naye ali bibi. Nga ne senga ajja okuteesa nti ateese. N'omwami yennyini tamussaamu kitiibwa kuba naye amuwulira ng'ali bino ali biri okitegeera. Ava mutala ku mutala leero ali ku mwalo ate kati yadda gindi. Era batugamba nti basenga babba abaana b'abaana baabwe. Kituufu? Ne basenga mbu babba abaami b'abaana. Mbu oba bituufu? Nekirabika baba tebabba. Byava dda kirabika olaba bagamba no mwami wange. Abakuuma mwami wange. Nti ono ye mwami waffe. Kaakati n'enjogera nayo olumala oli n'ateekera ddala mu nkola. Ng'ekigambo. Ebintu babikyuseemu ndowooza. Oba oli awo abaana bawala muleme kubeera nga muyomba.
senga w'ensonga bw'omusanga n'omwami kitegeeza baamukuumira nenga si kyangu nakyo wano kiko ebigambo biba bigambo naye ate bwe tudda mu bikolwa oluusi kirala kiba kitabuse tukome ku bigambo mwami tetuyitawo abaana abawala bakaaba nnyo abaana abalenzi bakaaba nnyo ekituufu kyeki we mundaba ekituufu fenna tetuli bulungi abalenzi tebali bulungi naffe abawala tetuli bulungi n'ekitali kuteekateeka oba kirina mitima gyaffe waliyo oli gwe bajja ku street munnaye n'afumba ng'amanye ennaku ye ono gwe banonaku ewakanga nambeerera omwana n'atafumba ate oba n'emitima gino simanyi nteekateeka za mukama yatuvuddemu tetumwekwasa nnyo mukama tetumwekwasizza tetumwewadde wabula byo bituuka ne bikusobera kati bituuka ne bikusobera kuba kati nina n'amawulire ge nalabye omulambo gwe basanze mu mmotoka abafumba abo omwami basaba Kristo omukyala yenna abakyala w'abafumbo ng'ate ensonga zeekuusa ku bwenzi omwami agamba omukyala wange mwenzi ne bikusobera bannaddiini naye ate nabo ate abamu gye baddukira babataase ate nabo tebateredde kati omukama atubeere tusigala tuwanisa emikono ti mukama tubeere sikulimba naye kati mu mbeera eyo ddala ddala omuntu aba agenda okukola kubanga bwe kibanga kituuse ekintu nanga amawulire ago nagalabye naye gankwasiza enna naye omwoyo gw'omugenzi oyo mukama aguwumuza ekisa kubanga ekyo kikolwa tukivumirira kikyamu nnyo kyovula neebaza oluusi poliisi department y'amaka bw'erabanga esayidi eno tekwataganye n'eno bwe bakugamba nti omusajja kwata sente oziwona transport agende mwawukane kubanga ebiyinza okuddira si biyinza obutaba birungi nga Ssaabakristu yafunayo munne oba mukwano gwe oba father n'amugamba waaye nina ensonga bwe ziti ate oluusi n'ebitiibwa bino nga naawulira atya kati n'ensonga z'okupretendinga abantu bakome okupretendinga wano otulaga nti oli musanyufu naye nga mundoofa tuyige okweyabya okitegeera ekabaseke naye nze kasita nfunamu eddagala ekyo kyonna kye banaŋŋamba nenfunamu ekinziza engulu tuleme kusirikira bizibu baako ne munno ow'oku lusegere baako ne munno ow'oku lusegere ng'oyo tomuswalya nga osobola omubuulira ekikuli munda ate naawe munno bw'ajja baako bw'omuzza engulu kitegeera bw'oba kugenda wafaaza kati kye tuba tugira yadde twagambye akafa nsonyi naye ate ebimu ensonyi tuzigyewo situka yogera ky'oyitamu tulabe kigonjoose kitya kubanga ekyamazima embeera eyo yasusse Ssaabakristu mulamba ogende ndi mu katuli kinaswadde nnyo nagambye bannaye naswadde nnyo ne bambi abamu kusirikira ku pretendinga gwe wano n'olaga bw'oba bubiyogera kubanga Ssaabakristu yagambye nti ekintu kitutte ebbanga ddene nga waliwo ekisukka ate naffe abakyala naffe twetereeze n'abaami balina ebizibu byabwe naye naffe abakyala omwami yagambye nti amukoledde buli kimu oba bagambye nti amukoleddewo ne biiki mwajjanga akasente ate nadda ku mukuumi ebimu tuwe abaami baffe ebitiibwa nawe kennyini weeswalira omubiri gwo kati weetululako tyanga omukomi kati ali wano kati olina omwami wuwa n'ensonyi ezo okulivinga embeera y'ensonyi paka nti ensonyi mbw abakyala ensonyi mwazisuula abaami be batalina nsonyi bale bagenda batwonoona nabo ne twonooneka bwono bisigala mukama ayange agamba abakyala nti temukyalina nsonyi nti omukyala asobola kutuula mu baami wano ng'atudde wano wakati ng'ono mwami we n'ono mwami we sikulimba naye nga teri akimanyi tuli bazibu nnyo kuba tebe tunagamba nti tuvudde ku mukama babano babeera mu kyaki kati mukama kakana naye ne tumwesonyiwa bwesonyi tuleka muyingizanga mu nsobi zaffe kuba naye atulaba twamusobera ndowooza naye twamusobera kati twetereezenga ffe
program ebiwobe mu nsi y'omukwano olaba nti ekyatuuseewo kyabadde kirungi. Amateeka ge galina okulamula ffe tetulina buyinza naye kibi nnyo kibi ddala naye omuntu akoze atya abantu obawa kati gwe nga ggwe kusinziira ku kyolaba mu community abantu balajja n'abasajja bakaaba abakazi kyamazima bw'otunula mu basajja n'otambula buli musajja ali mu kutulugunyizibwa n'abakazi nno nabo bw'obawulirizaako nabo bali bubi. Abasajja bagamba nti abakyale bo olw'okuba nti kyabatondera okubeera nga beekaabya omukyala ddakiika 2 yeekaabya ne bagamba nti kituufu naye nga si kituufu. Naye kati kubanga ebyokulabirako bingi. Omuntu okkiriza munnajja ewammwe n'asasula n'ogenda mu kyaki ne muvaayo kuva ku honeymoon nga mwawukana obubeera bubbi tubuyita ki? Ebimu twepapira abamu tuli so desperate. Waliwo okubeera nnyo ng'oli mu oba bwetaavu nnyo yesi oli mu kwetaaga naye obugumiikiriza bubeewo naye n'okwepapira naye efuuse ensonga n'okwagala ebitiibwa njala nsambe ku gawuni naye nga teweeteeseteese obufumbo lulinga lutalo n'olumba ddala nga weesibiridde n'omanya ti magazini zonna zijjudde like nga weesibiridde. Naye tulabyeko abantu abamu ng'abadde girlfriend ne boyfriend ebbanga ddene nga beedeetiiza ebbanga ddene ne bayingira mu bufumbo tetumanyi kibaawo wakati awo. Anti kati abamu oluusi bagamba nebiki banabe emitima emibi nabo bamanyi okusitukira mu mbeera eyo bwe tukola emikolo gino ne tuyita ono n'oli nabo mugiramu oluusi ab'emitima emibi nabo ne batukola ekizibu. Emikolo tugize mu nnyumba. Emikolo gidde mu nnyumba. Ki emikolo girina kubeera mu nnyumba? Ebyo bya showbiz sikitegeera. Sikulimba naye ogamba nti oli bazze kukyala nebanga embaga. Mazima ddala obugenyi nti tuzze kukyala ate tukyala wa ssenga. Kati ate taata yasituse ddi okujja wano ewa ssenga. Okitegeera? Kitegeeza tuli wa ssenga wano n'ab'omu nju ye. Ssenga yatwala amawulire wa taata. Okitegeera? Owaye mwana asazeewo. Ennaku z'omwezi bwezi tibasaba kujja. Ate ne taata naye n'ategeezaako abantu b'ab'omu nju ab'omu. Ebintu bya showbiz bino sikulimba bikome. Bijjiramu ebizibu bingi ba ex bonna tujjira omwo. Anti tulutegeera buli omu kandi abo banafumbayo. Nkugambye nange kenyini ex yantwalako. Kati singa nali wa mutima mubi. Kitegeera? Nejanjawaza mu kidaala n'okumba akalulu gosinga n'okuyisaamu naye ng'omutima ogamba naye okitegeera kale yandibadde nzi okitegeera kati bw'osanga omuntu ow'omutima omuzibu ebirabo ffe twasibye okitegeera twejaga wano olwejaga ffe tusibe ebirabo mazima n'ontwala ewa munno mazima naye nga naawe kutime nga nno bw'onkubako n'ekkamba kyokka oli wali ggwe mukuba ku bujeno bw'omulimu oli bazibu nnyo. Basajja muleese ebizibu ebyo kamba buulire. Togamba basajja bokka. Tulabyeko abaana abawala ng'akimanyi okwanjula kwankya naye nga asuze wa ex we. Naye ng'akimanyi nkya kwanjula kwankya. Yasuubira nti ono amwagaliza nnyo obufumbo bwe. Naye oba tutegeera bulungi. Ye kati mbuuza nze bwe bali bantwala nali ntegeera bulungi oba nali ntegeera sibitegeera. Nali nno nayo ki nange. Bantwala nga tebanyumiriza ogaye bantwala neba tubatute ate mubasiga nti muli kweyaga nti oba muli kwena naye kati kyekyo kutwala yeeri kati nange nkyebuuza kati naye buli kintu omala kiyitamu nendabanga nali mubi nnyo. Omwami yali agenda kwanjula naye n'akuyita waaye ngenda kwanjula ennaku z'omwezi bwezi tiweetegeke omperekereko kati n'otuula wano kati naawe gomesi n'ogiyiya bubi nnyo n'enyumira omukolo kitegeera kati obudde obwo bwonna bw'otwala oba yagikugulira oba gwe ogyeyiiza n'oluusi muba temukyali mu nkolagana ye ex ono ye lwaki twesibako ba ex bano oli wamwagala nnyo naye tugifuula empalana ate oluusi naye taba
kati watula wano kumpi naye oba watula kuwala anti kati yemanya musoka ne mutule kati mukusoka mukutula tebanna munoonyaayo mubeera ku tebo wamuwane ndi bazibu olali mukusibwe mubeera munyumira omukolo ano otadde mu ssente mulaze kologolaje naye muli akasajja tekaliyo gamba kali kuno kisinzira omuntu nayinze tekaliyo ku bulusi nawe olusoba wa moving on mukagamba nawe bakubira echupa ku kundi ewakoddayo oyugira ki kuba olusi nawe wa moving on kati ate noven bwate tulina omukolo kati ate tuli babi nnyo kati ne tutuula ku mmeeza wano kati senga wajjira amugyeyo amuzze wali maaso kale bambi bamututte ne kati bw'aba muntu wa mutima mubi nze nakiraba nga omuntu waba wa mutima mubi okitegeera nalyoka bamugyeyo akalulu kugambye ne mu vidiyo omugole n'abuuza mulamu ani oyo yakubanga nti oyo mulamu gwo tomumanyire Masaka ekyo muli babi nnyo kumikuti kwetuli tunazi midiya ebiwobe mu nsi y'omukwano ye program ndowooza obuwulira lwaki obufumbo abantu bali mu kubukaabiramu embeera ndowooza yeeyo esusse okubeera nga oba oli awo twerabira oba oli awo tusanyuka ne tuyitawo oba oli awo ettima lisukka omuntu agenda kubanga akikola atya ne bajjajjaffe baakolanga bati omuntu n'abeera n'omukyala we emyaka 5 n'abakyala mwefuge nawe mususse temutereera ebirungi mwagala bingi omusaye mwami wo mufunye ng'okimanya avuga kagaali asomba mazzi mwajja sente zemukola ki zibabeezaawo ne mukkiriziganya nti tujja kubeera wamu koleki naye amaaso ne gatandika okukanuka nga olw'okuba olengedde oli ali eri atudde kapiki anja kutwalako njagendako mu kibuga buli wakutwala akutwalira bwereere gwe n'ofuuka ekizibu lwekyo olwo bakola embeera bwetyo naye ate naffe oluusi abakyala ne tugamba oluusi nammwe mukyuka bwe nakusanga nga tuyiiya buyiiya kati otandise okufunaafunawo ate nawe n'okyuka kakana nange onnemesezza embeera okitegeera ate gwe munyini oluusi nonneefuulira na bwefuulizi kati ate nga naakola nti kitegeera abakazi balemedde mu mayumba g'abasajja lagasijja kuva wano twatandika bwe tutunulaba nga bamukasuka ku mpaka ng'oluusi ebyo byeyeewala abasajja ennaku zino baakiyiga be bano n'abamu babakasuse nga weewala okuddamu nti nzaale mwono n'oli okubalira amalya bangi bakyewala bambi tebakyagala abasajja abakikola ndowooza n'oti obwa singo maaza abanampita singo maaza nalemererwa nze mubi n'ogezaako okubikkirira abeera his excellence special yaza Wandera Kazibe yagamba tewaliyo single mother one ebintu mweteekako byeteeke tweteekako nene single mother nange yannema okutegeera ebyo sibitegeera single mother yaliwa kubanga nze akyeyogeredde kati ntandi single mother ngenda nembeera n'abaana bange nga kitaabwe abalabirira naye nga sikyali naye mba ndi ki yabigaana ebyo ati ngamba kati munjogera yaffe eya bulijjo wano oyo naye single mother ate oli n'abeera nga taata talina kyateekamu talina kyakola kimbeera n'abaana bange era nange ngamba ndi single mother kati ate waliyo yayitamu ali bweru yeekole akuba kyeyo ki agamba nkolera abaana bange ndi single mother nga yabaleka egindi ewajjajjaabwe kati oba single mother bwo obugazi tebusobola butabaawo muve ku kyokwesiba ku kya single mother twesibe ku ki mwerabirire naye temutubuzaabuza bo basingo maaza kati waliwo gosanga ng'omwami yafa namulekera abaana naye singo maaza baba tebayina taata oyo yenyinza okukkiriza oba n'ate abala bagamba naye si singo maaza ye namwandu namwandu batugamba myaka 6 ye namwandu y'omuntu atakyasobola kuzzaako ku baana abo naye bannamwandu bekakati oli awuza namwandu ng'ali lubuto kati n'otuzizzaamu amaanyi tetugenda kubeera bannamwandu paka ku myaka 6 yadde tufiiriddwa abantu bwe kiri yo atakyasobola kuzzaako
Kati kisegeeza bambi abasingo mother kati ate olumala ne babakomerera n'owulira wano ku TikTok nga babakomerera enkya n'eggulu bisingo mother tombulira bisingo mother ngero ng'oluusi bambi omwami yamufaako kati musango gwe mulimba musango gwe okuba singo omusajja yakuleka n'omwana omu kati olina abaana basatu era ng'oyayita namwandu bana bavaawa agira najja na muzimu gujja ne kukola olubuto kati ate bana bakifuula ekivumo olw'okuba bawulira wafiirwako yadde nina omwami kati era basigala yawasa namwandu oyo namwandu bakyogera mu bukyamu tebamanyi batereere namwandu ateekwa kubanga alina emyaka 6 kudda waggulu takyasobola kuzzaako ye jjajjange ye namwandu yadde afumbiddwa ewalala kuba basobola omuwasa ati enkaga tebamuwasa namwandu yoyo eyasalawo n'agamba ayinza okuba nga ali biro 60 ali wansi wa 6 naye n'asalawo n'agamba nti wadde omwami wange yafa twakuba ebiragaano nja kukuuma abaana baffe n'asigala mu maka n'akuuma obwannamwandu naye nze kye ŋŋamba simanyi kiki ekiyinza okukolebwa naye embeera eriwo si ya muto si ya mukulu abantu bangi tulabye n'abantu abakulu kati baawukana naye temuddamu kwesiba kubona mwandu tubuvuddeko n'ababutuvuma nabo bakitegedde bannaayo kubanga tugenze tukizudde ogenda okulaba muwala anyirira waliwo ge mbadde ngenda kutumirako naye kankuleke afiiriddwa bbaawe tugenda kuva mu kuziika nga waliwo amuwembejja naye maama olya ku kagundi ndeeteyo kagundi era ng'omwami ageze okufa nga naawe oli muko mbeera y'okuviirwako naye ng'ogenda kulya nga bamuyita namwandu myaka egyo ali lubuto azadde omugenzi yamuleka ali lubuto yakomawo n'amuwa lubuto yakomawo akasaba kitegedde nti myaka 6 bambi be tukisibako tukome ale naawe wogambira nti siva mu maka gano kambeerewo nkoma abaana ng'okimanyi togenda kuzunza basajja mu maka g'omusajja n'okikola yadde okusangasanga eyo waliwo okubanga mpitira eyo aliwo yagamba nti obulamu buba bubanja nze nsigadde ndi mulamu tegasi byangu nalujja nkutumiddeko yagalaga enfe embenga yafa yagamba naye obulamu buba bubanja bansiike lumu nange mmanyi nafa naawe kati ffe wetufa mwe muwasiza nawo koolwo ate waliyo mulina bazibu nnyo waliyo semwandu waliyo muwuliddeko kati ekigambo nga weekiri nti semwandu mutuuma kituume semwandu taliiyo semwandu nabo siba kigambibwa nti lwaki babayita abakyala namwandu omwandu gwe ebintu biri omwami byaleka kati omukyala omwami amuleke abakyala bakati tuleka ebintu namuleka mwabigabagaba tuleka ebintu nze kaakati kankubuulire abakyala wama omwami ali eyo omukyala wo bwakira mu Katonda n'agera n'amuyita toweesiba ku bintu kujja kubikunonako bunonyi bw'oba obyesibyeko ogenda okulaba emmotoka ng'esimba kumakya nga bagamba agenda saamika 12 saawa 10 eba etuuse abakazi abataleka nabiraamu tukirina nti omusajja yakola ekiraamu anti wulira abeewaabwe nga babinonye ebintu bya muwala waffe n'abaabo omusajja nabo bano n'ebintu bano ababala ne babala n'ebikopo ne bamala n'amasowaani n'ejjiiko bazibala ne baziwandiika abo basaana miggo baziwandiika bazibu nnyo ne kateni bazibala eyammeka okuva ku kati olwo nga bitwalibwani abantu b'abasajja bannaye mutuyambe ne mujja ne mubala ekintu kye batabala era kye bagamba nti kya mukyala buliri kitanda mufaliso masuuka nikyembuuza kati luno baba bitwala waani bo bantu ati bagenda bigaba waani babigabire baani kati ati nga abaana nabo abantu b'omusajja ndowooza
Abaana ngate omukyala yabalina yabazaala. Nibe babagabire gwe gundi twale sowani mukaaga gwe kati ezirala ne senga naye n'atwala taata omuto naye waali. Ne bamulamu nabo batwalako. Tulabye ensi. Kizibu nnyo. Muve ku bintu by'abafu. Akolerera abaana be na mukyala we. Mpozi nga yakireka mu biwandiiko nti muganda wange gundi nkuwadde kikwete. Ebintu by'omusajja bw'aba yazaala. Naye n'amasowaani nagafa abakazi ffe tugula ebintu ebyo mu maka. Naye bagamba n'abakyala namwe oluusi musukka. Osanga naguze sowaani. Osanga omukyala omwami gw'omuzaalidde abaana babiri. Alina abaana babiri bw'amusanga nabo. Bwe toyagala bafuneko kantu. Abafunako. Naye bano ab'ekika abawozadde ebintu bya musajja. Ebintu ebimu byaffe abakyala. Nga tuli mu nnyumba muno naye nga nze oluusi nze abiri ogenda okudda nga naleesedde omufaliso omupya. Nga nayimbadde omufaliso ganye bwefuna ekibiina kyange ne neegulira omufaliso. Ate abeewamu ne bajja nti ebintu bya musajja. Ebintu byaffe abakyala. Kiba kitegeere. Mpozi abakazi engajja waliwo abakazi engajja atunula butunuza ati ennyumba neetangaala yadde ki ng'alinda mwami. Naye abasinga tebalinda. Nakuno okukolaakola kwe tukola. Tumanyi okuyambako. Bambi. Nga naye mulamu wange bwali eyo ng'akolerera makaage. Naye amanye nti muganda waakolerera bano abantu. Takolerera ye. City View Gardens Nansana Bujoko ekifo ekyomulembe omuntu wosaanidde okuwummulira. City View Gardens tulina restaurant and bar ebisulo ebiwummulirwamu. Gardens ennungi ez'omulembe tulina sauna, steam bath, gym, tukola ne massage, tupangisa obutebe n'emmeeza, tukola ne cakes eza buli kika. Tusangibwa Nansana Bujoko ku kyekawoko okulira na kereziya y'e Bujoko. Twetaaze tukubire ku nooti 784 27 22 36 oba nooti 755 5 City View Gardens Nansana Bujoko. Chembade magalize mbaze chibuyaga sudde Tronas Dry Cleaning ebujuko kyekyokudamu kyo ya dry cleaning services twaza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa Bujoko Katete stage akukalongoti ku kkubo erida ekyebando leta engoye zo mu Tronas Dry Cleaning tukwaleze ku bbeeyi rayisi okumanya ebisingawo tuba ku noti 7 anamunya insamvu mumuka Tronas Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko galagala mufaliso gwa ssomero omugango ogukuluma jangu mu Tronas Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 7 Kituufu nzikiriza. Naye oluusi abakyala mu nsonyi omugamba nti mbakuba nnyo naye si bakuba nnyo. Ze balansinga gezako kubalansinga embeera. Abasajja nze mbagambye omukyala bw'aba ng'omanye emaali yiye ya mukyala wokeera ku makya n'agiramu gwe balinde nga ki? Nga misa. Toweebuzaabuza wabula gwe ekyamagezi ky'oba okola bakwata essimu bakubire bagamba owaaye mwandibadde mwangwa ne mukima ebintu bino nina gye ndagako. Nga batono abo nga batono. Naye oliyo n'obuko obulina ensonyi tugenda tutya ku buko muwala waffe gye yafumbirwa. Obulina ensonyi omanyi kye bukola? Buli kimu bukikola mu mateeka gaabyo. Waawo mu kuziika kwennyini bagamba nti amuko tukusaasiddeko nnyo olwa mwannyinaffe. Naye tetulina kye twetaaga wano wabula ebintu bya mwannyinaffe byonna bye mukoze wamu mubikuume bulungi. Oba waliwo abaana okitegeera naye wali wekisookera nga bennyini bode yennyini nga bagitikka gitwala. Nabe wabwa omukyala si nnyo naye abe wabwa abasajja be basinga.
abantu be side y'omusajja naye abawabe w'omukyala bawagire mali bagitwale beba ya mukyala ate abaana bano bagitwale bagigabira naye omukyalo naakolera beewaabwe akolera baana be naye ani abagirabirira anti bagamba omusajja oli olugirawe tinaku bbiri ng'awasa mbu kati bano ab'eŋŋanda be bagenda obbikuuma abaana bano bagenda w'abaana jjajja w'omwana ng'alina batabani basigaddewo balaba basigaddewo ndaba kizibu abaana nga bakyali bato kizibu omuntu akola ati ogenda okuvaamu nga tewali nakaliwo si byangu naye kati oba bakole batya ebiwoobe mu nsi y'omukwano ebiwoobe byennyini tubagamba nti kibi nnyo okuba nti omukwano guganya okuwangaala obulungi naye twebaza bajjajja baffe bamaama ffe baafuma emyaka 4, 5, myaka 2, myaka 3 omuntu ali mu bufumbo obutali butukuvu naye nze ŋŋamba lwakuba ne waliyo era n'abaalemererwanga naye nga bamanyi n'abaalemererwa era twabeeranga ku kyalo nga waliwo omukadde wali yeebeerera mu kayumba ke yekka era abakyala balingako bana batunda omwenge abatundanga walagi banamwandu balingako abakazi balingako nga bakubaganya abasajja olaba balwanira eyo balwanire wannagundi bannagundi abo bemukoppa abo ŋŋamba byeva dda buli ekiriwo kyabeerawo buli ekiriwo ate tuba tukigunjizaawo nga tukijjawa kiba kyabeerawokko tumirako omwana nga toyagala mutumira omwami toyagala mutumirako tumirako abaana abaana bange muli mutya eyo abaana bange banaye mbaagala nnyo balamusizza abaami baabakola ki bannange nze sibitegeera nze omwami nga ali wano kati bwengira bweti oba omulabira wano waba taliiko yeetereeze sebo weetereeze olaba omwetimba nga ye yakwetimbulula ddeeyo okitegeera kati asaliwo naye si byangu katonda yamanyi abaami mulina okwetereeza okw'amaanyi buli mukyala yenna agala kusamba gawuni naye ne gawuni eteeka kubanga neetegekere nze muna egawuni kale okujagala njagala naye si byaffa nze okusamba gawuni enkya ate bansange nga navuddeyo ate nfuuka omwenzi batandike okumbalira eno neeri si yaffa ejje ddala mu kiseera ekyo ekituufu ekiba kati ejje oyagala nkusibiddeawo nsibirawo eki okuntereka obuteresaawo ompereka ndi mbuzi si byangu oyagala ki ekituufu kyeki nindiridde katonda mu kiseera ekyo ekituufu yamanyi sikulimba okweyamba abakyala twagala okusamba gawuni oluusi okoleramu n'ensobi nosanga omwana wa myaka 2 sikivumirira okusinziira ku bbanga ninga asamba gawuni okusinziira ku bbanga olaba ke kaseera oba tekanatuuka kati ke kaseera lundi nkuze kati sebo olinda neeterezeza ensobi nzikoze okitegeera mwesonyiye mwekoze mutya bingi bibaddewo kati olabanga ku nsobi ezibaddewo saidi zombi mwesonyiwaganye ye okwesonyiwa naani okusonyiwagana na muno munnange aliwa kakati munnaye gundi ke kaseera osobole kubanga ova mwene embeera y'okwebuzaabuza tuve mweyo embeera tusobole kubanga ekintu tukitereeza ekintu kibeere ekiri omuntu omanyi okukaaba kwa mirundi mingi omuntu abakyala abaddeyo mu kisenge n'akaaba naganayeze nabakyanange mukama katonda gwe batagenda kukyalako ewasenga omubuuzo waayo obadde ki nga gamba tewali buzibu nze ngamba tugumiikirize mukama akola mu kiseera ekyo ekituufu waliwo gwe bakyadde eggulo nga leero taliiyo agala mbize male kumera jembe tajja kumera jembe ekitukkirize bukkiriza ye mukama akola mu kiseera ekituufu
kati waliwo bino simanyi oli nalaba oba omukolo ng'ogwo n'atandika I tap the blessings I tap waliwo by'otapping ebimu by'otamanyi kati waliwo guno omukolo ono omwami yali mwami Kyoye yakola omukolo gwa Kawumbi oba yali ani oyo eyafiira eyo ku mazzi honeymoon weeks 2 bana bali bavudde ebweru kati gwe mukisa ogwo gw'oyagala bakuwesa weeks 2 nga okitegeera so mukama akole mu kiseera kye baga temukyamanyi kubaka bimuli n'ebimuli tetukyabibaka byansobedde kiki empewo ebibugula sibitegeera nabyo munesi kyalaba babibaka okubibaka kuli awo ne tutunuulire mukama like tuleme kwemulugunya ye akola mu kiseera ekyo ekituufu waliwo gwe baakubye empeta nga bamaze emyaka 3 waliwo ate oli yamazeeyo myaka 2 kati ye mukama akole okwagala kwe tuleme kwemulugunya buli wewemulugunya okakkana ate ogwa bw'ofune naate akulimbye Lucy n'akusuuza olw'okuba owulidde kiri nengo kiyinza obutawangaala kambere mu kawundo kange nga kawangaala oluusi akadirisa naye mukama atulaba okenyumirizaamu sekanyumirizaamu naye kati tulinde mukama akole bagamba nti lubale embeera nga n'embiro kwotadde anti kati embiro zentadde ezo kwe kwetereza eri omwami wange kati naye andaba nti kati ngenze enterera sikyayomba kati nayonjewalakokko kati mwami naawe oba ontunulamu ngonda naye n'ogamba munnange ono nakomangawo bwe singa wasibira kuli bagamba abawala ekibalemesezza obufumbo mwagala nnyo okucakala ng'obeera mu muzigo gwo oba mu kayumbako kati omwami akugamba munnaye jangu tubeere wamu n'otandika bikubaganyamu olwo nga osooka n'obikubaganyamu oli weka kati n'ondamu n'osanga n'emikwano gyo waye munnaye jaka yaŋŋambye kati ngenda atandika kubeera ewuwe maama nnyabo kati olwo tunaddamu tukulabe wabula natubadde tutambula eno ne tugenda eno ne tulya kakati omubadde mwateeseza mwezi gujja omuwanvu ya naye ndowooza mbadde nkyalina kulaba genda ssenga kati ndowooza gwakutaano ogenda okusanga ng'ayingizaawo nise nga kisinziira ensobi ebeera yaani awo ensobi kisinziira ate waliwo gwolaba ensobi ebeera yaani awo ensobi ya muwala ono naye oluusi alina ensonga ze omuntu ng'ayagala alabika tayagala muntu oyo naye bw'aba ddala amwagala ajja kukola oli kati ku mikwano n'oli asinga kwagala gino mikwano gye oba kati kiri wakati we naye okitegeera ni waliwo ate bw'olaba bw'osanga nga afuba kuwamba lwenkukyaliddeko nendeka akagatto bwenziramu nengira nendeka kahiyalinga feza lindeka akamu olwompamba okitegeera nendekawo akasanyirizo je bali nga ate afuba kuwamba ate gye wali oli nga bamugambo waye jangu naye waliwo abacakaze nga ye ekizibu kumugambo waye nti bw'oba ova wano olina okumbulira gy'olaga ate wali oli nga si bukyakaze naye nga ate oluusi babuyita obufuge buze tukotambulako nga nina okusaba nsaba gendako wano kanebe mu kayumba kange neggulira wenjagalira n'omukyala yandibadde nga sitakyakala naye omukyala yandibadde agamba omwami wo nti mwayi nina gye ndaga oba yanditambudde nga buli omu alina okugamba munne omwami alina okuŋŋamba nange nina omugamba kati akabenje ne kagwa ku lw'e Masaka nze manyi osiiba mukono ne bw'amanya nti munnange yagenze Masaka obeere ne bakuziika ne mu ggwanika eyo nga teri yamanyi ngulinga ataliiko babo oba amagezi kiba n'abatambula fwa twogere ate kiva waka muntu tosobola kutambula nga toyogedde kiva mu bazadde mu kukuza abaana n'omanya nti kati omwana ono agenze ku luzzi naye gwe wagenze ku luzzi tewayogedde nti bweyagala bw'anaava mu ku luzzi ajja yitirako mu bannagundi okitegeera era tubeere nga tulina bwe tutandikira wayini gundi wamulabyeko nti abo yaze yatadde wano ekidomola naye gwe bwagenze ku luzzi twategedde kirimu kya luzzi kati ku luzzi toliiyo ne waka totuuse okitegeera obeera emmombozi n'obeera mu bbanga bambi twogere nga kuva ku baana wano nga tukuza abaana naye abantu abatogera babakuza bwe batyo abakyala kati ennaku zino n'obulimba mubukolera mu baana dadi wamwe bwakoma mu gavumenti ngenzeko ewagundi wali kumbe oyingidde ekibuga bituufu oba si bituufu byo bituufu ne munaye n'abaana bano banjawulo ate baba babiraba nze kati nina omwana tasobola mulimbisa kale ninamu alimba n'atalimba olwo bamanyi tubamanyi naye kati kiri mu kikula kye okitegeera
n'enkula Lucy n'emitima gyabwe. Wagala daddy. Love gyabera ina ku daddy. Mami tamwagala gwatalimbira tamwagala. Era abaana kubeera ko omwana. Oli n'agamba mami angambye ali wa anti Gundi wali onagamba daddy alimba taliyo eyo gyagamba taliyo. Omwana oyo abeera kikula kye nga wa mazima. Ogenda omwetegereza ng'embeera ze. Nga ye ekyokulimba daddy kimukola bubi. Ngambo mami tamwagala. Amwagala naye ekyokulimba daddy kimukolera ddala bubi. Waliwo olinga n'okulimba omulala ow'ebweru yenna nga tasobola kulimba. Takimulimba. Abasajja ani abasinga okulimba abasajja nga mulimba nekyo omusajja nno kati oyinza bakusanga bwe bati ne giraasi eno n'ogamba nedda. Nti ate giraasi nkiza nga kirabika nako ate mwe muli bazibu nnyo. Akiri ekyokuliva ku kiri ekyokulimba kyateekebwawo kitwasangawo bajjajja baffe bonna. Nti omusajja alina okulimba omukyalo okusobola okumugya ewaabwe amuwase. Naye wano obulimba bwammwe buno bulala. Anti kati nange obukambwe bwammwe nammwe bwasukka. Bwe njogera amazima ate tujjamu lutalo. Okitegeera? Jala genda kulaba ku maama ali kumpipi oluusi bwe nkusaba sikulabayo. Kati kanzirukeyo kati ate nkume emirembe. Omusajja asobola gana mukyala we kugenda kulaba maama. Anti kati omanyi okugenda okukyala ayo oluusi olina omusibirira. Kati oluusi ate neetegese oluusi maama yankubidde ku ssimu. Okitegeera? Natali maama omukwano gwange ng'oyo. Fino sigaza ne bannaffe. Nti maama mutuuka ne mubafuula ekyokuzanyira mu buli kaseera. Ogenda wa boyfriend wo ogamba nti ngenda ewa maama. Ne boyfriend mbufumbo. Ngenda basiki. Abeera kyoyo toje batuwulire erinnya ettuufu. Naye oba bangi oba batono naye ndabanga abatono abakola ekintu ekyo si kirungi. Okubeera nga ndi mufumba ate nga nina boyfriend bambisi. Nze ne bwe mbeera na mukwano gwange ng'akikola era mutereeza mu layini takiddamu. Si kirungi. Ekyo kyo si kirungi. Sikulimba. Kiri nnyo mbana oluusi bano abaana abavubuka bano. Osanga n'abakazi abakulu. Omukyala alaga ngende ewa maama. Ewa maama we wano. Ayita wano bw'ate ewa maama n'agamba maama kasuke ngende ndabeko Daisy wano. Ne maama no n'amulimbira oluusi naye. Maama oyo ali eyo. Maama bamubuuza wano nti yazza waali naye agenzeko wa Daisy. Ate kati oyiweyo omwana wo. Zibaddala oyinza okuyiwayo omwana wo ate. Ate maama n'aliko atandika okupapa. Gundi genda okugema Gundi ajje wano. Ate maama agenda tuke wa Daisy naye otabangayo. Maama abakyabuzadde ye ate oluusi. Oluusi naye aba amunenya mwana wange byokola bibi naye ate oluusi tasobola muyiwayo. Omwana ataweza maama obufumbo bwannemago wannemesa obufumbo. Naye agezaako okukubirira abuulirire. Si byangu. Program ebiwobe mu nsi y'omukwano. Oba oli awo simanyi bekikwatako ekaseera mutandika okubeera nga mutereeza ensonga ezimu n'ezimu. Naye gye tulaga akaseera kazibu. Abaana abalenzi bagadde akaserengeto. Abaana abawala mulemesezza abasajja okubawasa lwakuba mwagala bingi. Nze twanjagala tugende mu kereziya batugatte dewaka. Nze nga we basi cross country. Era. Emyaka gyonna ndoota cross country. Ye njagala ye gy'olina okutambuliramu. N'obuuza cross country obudde obwo okuvugenda ku kyaki n'okuvaayo meka. Baagala kakadde olinawo meka. Nze ngenda kwewasa. Kitegeera. So tebawasa mikwano gyabwe. Olinga mukwano gwo muteesa buteesa. Sawo yaffe eyimiridde etya tukole tutya. Tebawasa mikwano gyabwe. Omanyi kye bali bategeeza nti kwekyusiza mu kitiŋŋambazi. Abakyala bekyusiza mu kitiŋŋambazi. Asooka n'abeera nga mukwano gwo. Dakiika 2 ate era asobola n'akikubuuza siri mukwano gwo ekyo kye njagala. Kati nze ondaba wano. Ate nze abakyala mbuuza nti siri mukwano gwo. Ate kati n'abategedde buli basi. Tolaba nze ondaba wano. Sinnakola mikolo. Naye nze saagala kunsondera. Saagala kunsonda. Kati nange sisonda. Nange saagala kusonda. Nze waffe tebatwalanga yadde akasukali nze nsondera ggwe nga nkusondera kuki. Kwe kusonda ebizibu by'otamanyi. Sikulimba saagala kunsondera
ate saagala binene. Kati kiri munze kati ndoza kibanga ku muntu nenze saala kunsondera ndoza gwali eyo tutuule twesonde sente zaffe tumanye tulina obukadde bwebuti obukudde bwaffe 10 bumala abagenyi bameka bajje tubategeeza date bojja n'ekirabo jangu nakyo bwotajja nakyo ba n'esi lutalo olina olabanga yanyigidde mu nnembo zeteyampa kirabo ku mukolo gwange kukitegeera ngolo ki munno mujje mubeerewo nga abajuzi kale tujjaganye omukolo ogwo naye saagala kunsondera omwami saagala musajja wange nga bamusonderako kikiza mbantu teddala kateyamba tuba tulaganga bwe mazima ne tuteeka ku budget n'obutambaala nabo ne batusondera ettaayi y'omukono yo ne bagisonda n'ensawo gye naakwata bagisondere ne peti bagisonde never nze tebajja kunsonda tebabisonda bibeerako kuli ensawo mitwali oteekako byaki lwaki nino balaga nti yakutte n'ensawo zeki fe tubayita buyisi bana ennaku z'omwezi bwezi ti mu kifo gundi munayinkuyisi bulinze era bwe tuwawukana byebyo ne twawukana byaffe naye bya bino olina kusanga waayi mukyala waffe ali ati olina saa mukyala waffe n'ankuba ne kabina kati oyinza omugambako nga mazima yateekako ezize okitegeera liri paso ogamba oti yakola ati liri paso ogamba oti liri paso yagamba mutusondesa abakazi naye oluvannyuma gweseewe n'ogenda eyo noweeyagala kati bwe naamukubira ku 8 ez'ekiro nga nkubira ku bbaawe 8 ogw'ekiro ng'obuuza nadde mugamba ki nga nasonda ku soda gwe twonya kwaliko ezange zo ffenna yatuwasa ndowooza okitegeera abantu bakamwe ndooza mu mukwano tuli bakoowu ffe tebatwalanga yadde akasukaali onyingiza mu pulogulaamu za mikolo gyo bajja gyonoonera bwereere obanga neesomerako tulekere ennaku yaffe sikulimba osiikuula omuntu omutima meme n'omusiikuula ina ebizibu byayitamu omusajja mukunkumuddemu abaana 5 yadde kakiro kasukaali ewaabwe ate gw'omuwolera munange halo n'alyoka naakubanja ogenda okulaba nga bakutadde dda mu WhatsApp group munaye nkujjukiza meeting oba wamagezi kyabo babyekolere bane beekolere mwesonde mmanyiri tuteekawo akawunti yaffe twesonde kitegeera tuwezeza twebudgetinge gomesi za bajjajja batwala batya naye nze nsonde ne gomesi ze baleeta ewamu ekyo bwona osanga ne balombo ate mukwano gwange Sophie nkutumiddeko ogamba otya yaŋŋambye naŋŋamba munnange mukwano gwange yatuuka nga tulina ogenda mu bazadde mutwale mwanjule naŋŋamba muweeyo ku ssente tetwagala ebyo byakudda mu kwetooloola nga tukkaanyiza genda kugulayo awo emmotoka bweba kawundo ng'etaamu eriddeko naye baalinda ku bintu nga babireeta balinda ayogera ku mmotoka nga terabika nagamba bintu baleese bino nga tebiri mu ssente ze nsuubira kitegeera n'asirika ne bagenda n'agenda ewa mu bufumbo ne wiiki teyawera nambuuza owaayi ebintu bye twakanyaako nga saabiraba nagamba kakati lindako namugamba gundi oba byagaana kwateza okole ki ozize nga bwe mutasiba mugamba gutateeka gutanywa guteese nagamba gwe nja kubanjiza nga ndi eri sijja kubanya nga ndi wano atambula n'amuviira neŋŋamba nange naku 3 nnya ebintu by'okusonda biveewo ye kati bwe mbasondesa ne gutabaayo nga mummanja nja kukwata muntu ambagawe wayirira omwami wange tujja okitegeera tukubanja nga temummanja era tukunoonya n'okunoonya mu mateeka tulina okunoonya naye abaakoze eki wetuba aba ababbye eki accountability ye mukyala nga tumulabako ebintu ebyo si birungi anti byebyo olunamala nga batandika kukubalirira
Twasonda bukadde 5 omukolo gulimu 2 gokka wasatu agataddewa gundi atujjemu capital kitegeera kisamu nama akuwadde akuwe ng'asiimye olianzo gamba munnanga ayina omuko gundi manya ayina omukolo gundi nina 5 mu mirembe nga tomutadde ku nninga ate wali kuyita nkiiko bannayizive kati tebakyakola nkiiko kati bagenda bafuna ku nsonyi abamu kati bakola zi WhatsApp group ne bateekako ennamba bakubeera okwo bane muweereze kati bateeka gundi yaweereza gundi kati gwe n'obeera omukakana ofuna ensonyi neze mune bankyawa bukyayi bambi sisonda wane mutuuka okwawukana byammwe sibabuuza sikola kino kati wano olina otunnyonnyola era Bannayuganda bagezi oli avaako buvi ku WhatsApp nekubuuza ozaala ddi omukyala waffe azaala ddi be bamanyi obeera toteeka nnyindo yo mu mukwano gw'abali naye tujja tandika okuguwunyiriza weno nawali okitegeera oyo omusajja ow'olukale gw'otadde mu lukale oti tujja mukwata mu kiwato kya bwereere owuze ne tujja ku mukolo gwo ndi mperekeze n'ogamba tweyambaze tweteekemu ssente tweyambaze tuba twagala okubeera ku mukolo gwo abanaabuuza muleeteeza Gomesi bwe wasanze kanzigire mu kiteeteeyi kale kitegeera ebintu tegeka omukolo banenga mwebaliridde muleke kutugira ine bizibu byaffe sirina yadde akagomesa ak'emitwalo 2 mu keesi munsasuza Gomesi ya mitwalo ameka ate nayo yakwambala mu bwambazi kwolonveemu musikuula abantu emitima abantu sikolera program yeyo eboobe mu nsi y'omukwano mu biseera bye eby'eddembe okola biseera byange eby'eddembe like nga siri mukola sente nga sin waliwo okubeera mu biseera by'eddembe ninga ate oli mu kukola oba nga mpisa buddi nga nnoonya sente ekitali nti nkola mulimu ki ebiseera byange eby'eddembe biseera by'eddembe nga bizibu kuwonyiza okwokazinonyezawo sente omulimu gwenkola kati bwe guba mulimu nze ndi mukyala mutunzi ndi mutunzi omutunzi lwakuba bakitwala nti teyira ne teyira aba musajja kati omukyala aba seamstress naye kati bwogamba ndi seamstress oluusi sigamba tebakitegeera naye abamu kituufu tebakitegeera bamanyi nti ndi teyira ndi mutunzi ebintu muleme kubuzaabuza abantu mubabuulire amazima kibabuulire amazima nti abantu bulijjo badde bamanyi buli omu bamwita teyira kati nga kyekituufu kati baawulire ku teyira naki n'omulala omutunzi omukyala aba seamstress omwami abeera teyira itubeera batunzi niwe tubona tubayita bateyira ntwalirako wali wa teyira mukyala bagenda wa musajja oluusi ne waba ojjuza forms ojja teekako nti teyira oluusi oleme n'okuyitawo ate nabali tebabatereeza nze nkubulire abali mulimu ogwo abajjuza forms ezo tebakimanyi kati ate nze nino kimitegeeza nze agulimu omulimu ogwo kati nze nino sooka ogutegeera nenkitegeeza oyo okitegeera kaakati ndi mutunzi nnyo omutunzi omusanyufu omuzibu omulungi njigiriza n'okuyigiriza ntunga engoye zonna okusinga bakyala nkolera kawempe ntunga engoye z'emikolo tupangisa n'engoye z'emikolo naye byonna nga ffe tubyekoledde fashion yonna gy'oleeta Steffi Collections Steffi nze CEO director omuwaati kati ate ekirala ndi muzannyi wa mizannyo ndi actress ejja stage ne firimu tujja naye ndi nnyo ku stage era nina ekibiina Divine production erimu kuyimba kuzannya byonna sangibwa Kawempe naye tukolera nnyo ku Bat Valley ne mu Gwokutaano guno era tulinayo omuzannyo 24 na 25 kaakati gye gino tugireese ndi muzannyi wa mizannyo ndi mutunzi ate ndi muzannyi wa mizannyo aganye okutubuulira mu biseera bye eby'eddembe ebiseera eby'eddembe kati simanyi nnyo kyoyita biseera by'eddembe kuba kati nyinza ogenda ku theatre nga ngeze kukola naye ng'ate ngeze kucakala ndi biseera byange bya ddembe naye ng'ate ndi mu kukola kyenyinza okuwutiza kyendikekyo kati ate n'ekirala biseera by'eddembe oyinza okuba ogendako
mu gardens n'otuulako awo n'onywa kacaayi. Akacaayi sikanywa, biici sigimanyi. Kati okitegeera? Biici sizimanyi. Bino gendako mu gardens sibimanyi nnyo. Ndi muntu wa family. Sente zikuganya kufa. Njagala nnyo abaana bange. Abaana n'omwami. Njagala nnyo abaana bange, mbeera nnyo n'abaana bange. Omwami. Abaana abo, abaana. Mbeera nnyo n'abaana bange. Naye abasajja muli bubi. Nze mbasaasidde. Kati n'okwogera kuno. Omulimu gwange gwenkola guleeta abantu. Oli azze mutungirako awo bw'atuulaawo. Owunzika tukubye oluboozi paka nkya. Bategeera nga woyisaako. Kati owunzika bambi oyogeddeko n'abantu. Bagamba abatunzi nti nina embeera sitali ntuufu. Kituufu. Eri wa baaba. Eyo puroguramu ejja kujja. Puroguramu namba. Puroguramu namba. Ndowooza tetujja kusukka wano. Nja kusaba bakasitoma bo batumireko. Bakasitoma bange mikwano. Manyi gye bali abamanyi mu kutunga. Abagamba nti omwana oyo atunga bambi mwebale kumpagira. Mwebale kumpagira bandabye nga nzijja nsituka paka wendi. Balina ab'olulango ngo ye wa lulango mikwano bakasitomazi bange. Mwebale kumpagira baddiya n'okungumiikiriza wano na wali lwasiri malayika. Bye olusi tuzinza okusobamuko ne bambi ne bagumiikiriza nange olusi ne mbagumiikiriza. Otungira bakyala bokka ne bambi. Andi nnyo bakyala. Ate nkola ne fashion shows. Ntunga nnyo emisono. Ndi muntu wa misono. Bino costuming abayimbi. Yango oyambale ekitayambalwanga na mu Uganda wano. Byebirooto ebyo. Bingi byenkola. Naye kati bambi mbalamusizaako nentumira ab'enganda zange. Sina mama nno sina taata. Oli nganza. Naye ab'ekika kyange nina basisita bange babiri Nakato Ematugga ne Tracy bambi. Nze mukulu nno. Nze ndi baaba. Oli mama. Nakula ndi baaba. Bofuse mama. Mama ndi mama. Olaba nze bera taata. Kati gwe obeera mama. Era nze buli ali wansi agamba taata. Abaana babaganda bange baana bange nnyo ndijjeje ndi kyonna bambi mbalamusizaako. Famire yange nzaalibwa Kaliisizo. Masaka. Kaliisizo Kisunku banaye batumidde bannakaliisizo kyotera. Batumidde mikwano gyange Nansibuka Prosi. Babiri yeetegedde. Namuddu Salima Laila yeetegedde. Ye besti wange. Besti wange. Nabera ne besti ne kulunaku luli. Kulunaku luli. Munnaye besti wange. Anabeera. Niwe musangayo nyinza obutabaako kiŋŋamba. Omanya mukwano gwange. Osanga ate era nyinza obutampitamu. Kuba mukwano gwange. Mba mwesiga okutuuka awo. Mukwano gwange. Banange abalabi ba Tronaz Media. Banaye mwebale kubeerako. Mwebale obudde yonna gye tutandikidde nakati nga mukyaliwo. Mikwano mwebale. Ate mweyo. Tweyanze geti tujja ssukka wano. Omanya nga bulijjo nsigadde. Tronaz baagala nnyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okukumira ku mukoto. Bingi bikyajja. Ajja komawo atuwulire emisono atuwulire lwaki omuntu aleeta olugoye leero n'alufuna n'omugamba olufuna nkya ng'ate agenda kulwambala ku lunaku oluddako ate wajja n'oggwa wansi w'emmeeza byonna ajja kuba bitunyonyola. Beere bulungi mweraba.